Kisule Kasa Ngombe na Kaseke Kapeeka wabi nnyo ekkubo eryo ngezezaako nange okuteekamu ssente ndowooza ekkubo ntadde miliyoni nga 17 awo gwe oba ova na Kaseke woolaba ku maini okwo abawakoleddwa gabamaanyi gange ganze lutamaguzi so njagala kukubira Mulanga Mukulu Katumba amale ekkubo eryo wali ogambye bagenda kutuwa korasi kweriri namba 3 naye tetunalaba kagenda maaso. Njagala kusaba aba Ministry ya Internal Affairs abantu abasirikale b'ensambya tebalina amasanyalaze close to 2 months. Emyezi 2 police barakisi y'ensambya terina amasanyalaze era baneenewunyiza wano mu ggwanga tewaliiwo nabayeekera. Obe barakisi namba mugisalangako mutya amasanyalaze. So nga Minister w'ekisiikirize mu Parliament ow'ebyettaka nakwatiddwa enyiike bwe baba tebabawadde masanyalaze omwezi guno nga guggwako nja kubawayo obukadde 2.5 sirwa kuba nti ndi mugagga mujja kujja speaker bazinsaleko sirwa kuba nti ndi mugagga but it's a sacrifice. Yes, these gallant police officers sacrifice a lot for this country Uganda, even you being there. So oyagala speaker speaker ateme ku sente Anita Amongo Magogo omwezi guno nga guggwako bubaba nga balakisi ya police y'ensambya tebanagiwa amashanyalaze nsalaako miliyoni 2.5 ngenda kiteeka mu buwandiiko olw'okuba tuli mu recess ngenda kiteeka mu office yo kuba sikiwaddeyo nti lwakuba ndi mugagga but it surprises a lot okulaba nti no balakisi ngeye y'abasajja abawaayo okuba nti batukuuma n'emirembe babeera mu nzikiza. Well, honorable tugende buterevu ko yabadde era sebo mu sekendi ng'ogenda kino kikusabye njagala kukisaba kino General Museveni ne mutabani waakulira ebyamagye Muhoozi musumulule abaana ba Nuupu be mutadde mu makomera ng'obiro byammwe bikyaliwo. Mwami Museveni neetegereza Mwami Museveni ne mutabani we General Muhoozi musumulule abaana ba Nuupu be mutadde mu makomera abatalina musango ng'ebiro byammwe bikyaliwo. Ekyo sebo nkimaze okukibagamba. Alright, nja kusaba producer wange ajja tuwa ku mboozi erage ebyabadde mu Parliament olunaku olwajjo nga bwe tugifuna first of all jo wabaddeyo mu Parliament oba tewabaddeyo? Sebo nabaddeyo awo tulage emboozi eno katono nnyo nzije tutandikira awo ababaka nga abambaga ti beekubye jje bapondoose ne baddamu nate okukola revision ya budget benyini gye baayisa olw'okuba akulira executive ate president w'eggwanga Mwami Museveni yabaddamukidde. Atuwulize ku katono ku byabaddewo. Mateeka agafuga enzirukanya ya Parliament, Speaker Among asoose kusomera babaka ebbaluwa evudde wa President Museveni ng'erambika ensonga kwe yasinzidde okukomyawo embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. The letter is addressed to the Speaker of Parliament. Mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga gwa 2024, President agamba nti ababaka abamu okukwatibwa kyayanise Parliament ndi kituufu bulijjo ababaka bakyusakyusa embalirira ebeeyanjuddwa. The members of Parliament that were arrested for some alleged offences has again highlighted the mistake that the members of Parliament interfering with the constitutional mandate of the President of budgeting for the country by reallocating monies budgeted for the core sectors of the economy. Speaker agamba nti mu bbaluwa eno obuse busatu zizze zikyusibwakyusibwa mu mbalira y'emyaka 4 egy'omudiringanwa. The members of Parliament have been reallocated a total of Uganda shillings 3.7 trillion. This is a real sabotage. Mu bbaluwa emu Museveni alaga nti ensimbi ezizze zibbibwa zisobola okuzimba enguudo 9 eziva e Kampala okudda e Masaka. Therefore, diverting the 3.1 trillion in 4 years is equivalent to aborting 9 big roads of the Kampala-Masaka type or a much larger number of smaller roads.
Bw'atyo Pulezidenti alabudde ababaka obutaddamu kugezaako wadde okukirowoozaako okukyusakyusa embalirira gy'abayanjudde mu Parliament. There are 3 mistakes involved here. These are indiscipline in budgeting. Well, ebyo bimu ku ebyo ebyabadde mu Parliament. Nolwo butandikira ku by'owulidde. President yabalabudde interference, sabotage, n'ebirala ng'ababaka. Why do you do all these things? Kakati gwegwe neewuunya nti osobola okwewuunya ebigenda maaso mu Uganda. Mu Uganda buli omu aliwo ku lulwe. You are there at your own, or you on your own. Gwoba obadde olowooza nti waliwo akuliko. Kasita Mwami Museveni atta institutions. Museveni intentionally killed all institutions of this country. Okitegedde sebo? Institutions zezi anchoring a development ne positive changes mwetaaga mu ggwanga. Museveni himself made himself the institutions of Uganda. Museveni himself is the institutions of Uganda. Kakati gwosuubira ki? Kati ebyo ebigenda maaso mu Parliament oyo ffe tumuyita political bling. Ffe tetwagenda mu budget. Ne tubagamba there are so many errors in that budget. Tetwagenda kololo olw'okuba nti mu Uganda nti yensi esingamu abantu aba excited even for nothing. Oli ogenda okulanga akyamukirira n'omubuzo ekiki. Uganda is full of so many excited people. In fact, bw'oba oyagala okumanya nti Uganda is a country of excitement. Nsi abantu bakyamukirize. Olaba kyabadde waawe ekitiibwa Prime Minister Nabbanja. Ekidaala we kyabadde kimunyize nga bakyamukiridde. Wali abantu b'ebunyolo babaka ettaka lyonna balimazeewo. Most of them are internally displaced. Naye nga bali wali kuba bawulira obugomagoma n'okulya obuceere bonna bali wali batsamukiridde bati ekiddala nekibakwa bagenza okutwadde ffe tunaatera okubika nga Parliament nti abakulu ne Prime Minister mu kidaala mwagendedde. Naye aliko kalondoozi we oba yayiseewa tetwategedde gye yayise. Kakati if you have a country full of excited people, abasoma bali excited, buli gwola bali excited, buli nalaba munnaddiini ng'ali excited asaba pajero mbusebo 226 atuuse njagalayo kimotoka wano ne mwaba tutuuse ddi wano. Kakati we mubeera mu nsi nga buli omu tamanyi kiddako, n'afuga tamanyi kiddako, ne bakulembera tamanyi kiddako, abali mu byalo beebuuza abali mu kibuga kyekigenda mu maaso, n'abali mu kibuga babuuzaabo mu kyalo kyekigenda mu maaso. Kakati ebyo biri likely to happen. Ffe twagaana ogenda mu budget eyo si lwakuba nti tulina omutima mubi nti tetwaite oba tunyoma speaker oba tunyoma institution mwe tutuula. Tukooye okukola nga budget ng'ate ebikolebwa biri totally opposite of the budget we make. Ne tumala obudde abamu mutulaba wano ne mutunyooma. Abamu ku ffe twasoma byanfuna. Nakubuulirako wano even I went outside ne ngenda n'esoma executive learning yange. Naye ne mukola budget waba wakayita wiikisi 2 omukulu ayagala supplementary. Era ffe twalabye nga batuyita ne tumanya nti oba alina obutalotalo bw'obwekkongo bw'ayagala okufacilitatinga bw'ataatereddemu ntalo bw'ataatereddemu ssente mu budget obuli awo bw'afacilitatinga simanyi Somalia, simanyi Congo, simanyi wa. Ne tugamba bwe bwatuyisiza emisinde. Still ne tumaintain nga abamu ku ffe abakyalina moral fiber eyimirira tugamba twabagamba budget eno erina okusooka okuba scrutinized. Tutunuulire bye tutadde mu byebyo by'abantu ba bulijjo. Okola budget nga nnene nnyo naye ng'egenda kukola bintu bitono nnyo oba you are just wasting your time. So tetwayagala kuba kakati ulya kyembadde nkugamba twagala tetugenda genda kololo ne tugamba gwe wengalabiyo gikwata ogende kololo. Budget eyanjulirwa eby'eggwanga twasigala mu Parliament ne tugala tetugenda kubanga first of all budget yali full of many errors, very many errors. Ne tubanyonyola nga ffe abaasoma ebyenfuna kuba si buli mwali mu Parliament nti buli omu alina technical field ye gy'abeeramu n'akunyonyola. Ne tubagamba nti eno budget ekoleddwa nga tetegeerekeka. N'ekyokubiri budget mu nsi yaawa gye muyisa nga temugiteesezzaako. Temwagiteesaako?
kati nawe nkuzukuza Okay. omanyi Honorable. otera okuba n'amawulire g'effitina naye simanyi lwaki kwetu wagitegeera okusinziira ku bbaluwa ya president yabanenyezza okuinterferinga ne constitutional mandate ye nga minister wa finance. Okay? Ensimbi eziba nga zaali allocated usurping all powers of parliament. Obuyinza bwaffe bwonna bututte abuwambye. Kati omulimu gwaffe ogwa appropriation yaguwamba. Yate kati ani atamutya mu parliament. Buli omu ali mu kasonda tontwala kijambiya. Kakati yes, nkugambye nti parliament as an institution eri mu katyabaga. Anti kati nkugambye bw'atandika okuyoola abakulira committees tigundi bakwetaaga. Genda ku samoni eringa samoni. Kakati nga yaffe twamugamba. You're actually giving us news. Timwena mutuula bufofu. Sifenna nkugambye nti abakulira gundi committees za parliament eziri in charge of appropriation. Kweko ekyokulabirako budget committee. Yes. Chairperson bali mukutya naye. Yes, bamutya. Ate bonna BNRM basanga bambadde bitisaati bya kyenvu. Igwe Museveni igwe abamu bagenda wa mutabani we simanyi kupirawo pate igwe tewabala byoli prime minister omulambe full prime minister ali mu kidaala zina ndombolo. Full prime minister ali hoima mu kidaala zina ndombolo kyabadde kimunyize era wadde ogenda okulaba breaking news ku Sanyuka tekola breaking news. NBS yekola breaking news. Prime minister bamunyigidde mu ndombole hoima. Omutwe ku NBS. Yes, omutwe ku NBS breaking news. NBS TV. NBS TV breaking news. Wait entero kulaba wanonge kola breaking news. But Kakati, I want us to address ebyayogeddwa ko president mu baluwa ye. Talina kipya. No, president. Talina kipya. Aganti ababaka mubadde mususe. Teye. Bo bakola proposals ng'executive. Era proposals ziva mu executive. Yes. Naye ate bwe bakola allocation ku priority sectors. Mwenga parliament ne mutulaje mutuleka tezijja geno ne muzijjayo. Ne muziteeka ewalala. Nange mwami Museveni njagala kumwebazaamu for the first time. Oba otulaba njagala kwebaza. Parliament ogitadde wegyetaagira. Kubanga yebadde esigaddemu bakayita akamozoola. Bwe tobeerangako mu kyalo ffe waffe mu kyalo jjajjaffe yabeeranga n'akataala kano akakozesa amafuta. Kati mafuta bwe gaggwangamu ne amafuta gaweddemu ng'akakwata n'akanyeenya bw'atyo olutambi nogati amafuta gaweddemu ganaavaawa. Kakati Museveni naye anyeenya palamenti olutambi okulaba nti yonna agisse. Kati tetukyalinawo kitongole kitambula ne sente ze tukola. Gwolaba omusajja atuuka n'abamatiza okuwa pineti sente ne muzimuwa. Waliwo n'omukyala waabwe simanyi bamuyita Amina buli kaseera amuteeramu bamagola mubawa. Sente ezaaliko z'amakubo n'akuyita ng'omubaka parliament n'okwata engalabi yo ng'eyalutamaguzi n'ogenda wali erimba omuyisiza supplementary 1.5 trillion. Close to budget reading, then a few days another supplementary 1.8 trillion. Gwe wali obaddeko nga muna Uganda kungu n'obuuza nti zino supplementary ziziragawa zigenda mu basics ziyamba abantu oba zigenda kuyamba muntu omu. N'olwekyo ssebo kino njagala kukikugamba nti Museveni tali na interest mumwe nti yayise budget mbwa abalumirirwa nnyo amakubo mabi mbwa amalwaliro mabi. Abapolisi basula bubi n'abasirikale basula bubi abasawo tebalabibwa eyo mulabika muli muddiiru. Tekinyonnyola okubaddiza budget eno. Anti kakati ffe twamugamba nti eno si budget y'abannansi tetwagendayo. Kakati who's fooling who? Nze yakugamba sijja kugendayo ate kati okumanya eggwanga lino liriko ekikyamu. In fact this country might be serving a very big curse gye tutamanyi. Abasajja mwami Museveni nga bakamala okusoma budget kubanze mugoberera nga basoma naga sijja kubeerawo wali kuswala na bano kati walabe kusanyuka ngogoberera nali kusanyuka ngogoberera. Mwami Museveni agamba eno budget matabuta. First of all, I want to thank the Minister of Finance. Bano jongera omuliro ne bakuba mu ngalo bayimuka bakuba mu ngalo n'engalabi zaabwe. Kakati the same people
nakoma onagamba ate no budget sigirabanga kene juddemu obuyayi the same people ate ne bakugenda mu kasonda mbwa tetugitegeera kakati era nazzeeyo okukiraba there is a problem maddala mu abalonzi problem ya Uganda si Museveni as an individual you the people of Uganda you are Parliament the problem lwaki diverting sente okuva kwebyo government byerondo byeyonga ebikulu mu baluwa ya president yasayitinze about 3.71 trillion ngazali diverted atenga zali diverted from what to what that should have been your number one question. It diverted from why what do to you what? divert money? No, diverted from what to no, what? No matter. I don't think that matters now. President Aganti bwetuba nganze minister wa finance ne executive nga tusazeewo nti okay kati project eno yeetaaga kino yeetaaga kino ababaka ne batuula sena kati gye mwazitadde katubatemeko tuzizze wano kati gwe wasoma sijja kubaliranga but do you do that anyway as members of parliament? Sijja kubalira omulimu gwa parliament is to appropriate siwe kiri yes. Yo gundi government introducing a why business. Not engage him? Why not want engage to read engaging what? Oyanatera nakutandika kubuuza ku in fact gye bujjakaawo kumayobani abisijja baluvuna obuyinza buli kimuba kigize ebiseera gye bijja ojja kuliranga ne Museveni ayingidde mu kulonda kwerosi nga ajja mulondoono werosi mulondoono. That's how these people level yabwe ya greediness erichize waggulu nnyo buli kye balaba bakiyingiramu fa abamu twali tulowooza there will be a certain time ne babeera satisfied with this kind of wealth they have abnormal wealth naye kati tukubuuza nti mu budget yeyo kuba bino babibakweka mwe tebaagala mu bitegeere gwe njagala onsaitingireyo nti mwami Museveni yajje yalagidde zino sente ze mwateeka wano mwazikola bubi zaalina kubeera wano kubanga omulimu nagwanga omubaka wa parliament to appropriate kati nze bonzijako omulimu gwa appropriation mba nsigazaawo mulimu ki era kye twagambye speaker do you think okyalina powers zo nga speaker wa parliament ne institution gy'oheadinga ekyalina powers zo ng'executive ebeera eri muzinira ku ndombolo yaayo ndombolo ya state house every time temulina mugongo no omugongo weeguli omugongo weeguli kubanga tegwalabisa olunaku olwajjo omuntu yabadde asuubira nti engeri gye nti parliament eno mu mateeka yekkirizibwa okukola appropriation nti temulina buvunaanyizibwa kuzinira ku ntoli za muntu yenna amaaso gyo gababaddeko okulaba what are you likely to do anti nakubuulirako mwazeemu nti Museveni castrated parliament gye parliament where mukolera ddala ekyo kyennyini mwami Museveni kyeyabadde ayagala. Yes, anti yakugamba he captured all institutions. One person captured all institutions. Yensonga lwaki olaba buli kimu kigwera mu state house. Ekibingo lwakyesamula. Kakati nkugambye wabadde oyagala tukole ki? Come again? Kwetu wabadde fo oyagala tukole ki? Wabadde oyagala tuveeyo nakugambye ti almost abakulu abasinga mu parliament ya all vulnerable. Gwayagala gwanyigamu bwati gwagala bakusamoninge gwagala bagire bwe bati institution zonna yazitta kati kinewunyisa nnyo n'omusajja ali educated nga gwe. Are you helpless as members of parliament? No, some of us are not helpless but all institutions of Uganda are helpless. You mean you couldn't do anything yesterday? No, nkugambye okujjako kuzinira ku ntoli uliriza kye nkugamba era nkyamugamba ne insistinze ku bigambo byange namugambye uliriza sebo. Are you obligated nga to do what? Okuzinira ku ntoli za president. Zituzina kubanga but you did it yesterday. Ntuliriza nti kye nakugambye nti as much as there are some people abasobola ozinira ku ntoli ze ffe tukyamugamba eno budget gye wakola gye bakusomera ffe twali tukugamba nti kyenkugiramu gye wagambye nti nfu sayitingamu ebintu byogamba nti sente baziteeka wakyamu kubanga wagamba awakyamu era sipiika yakyogeddeko oba obadde ogoberera baali bazitadde okukola amakubo. Kakati omukulu ono ye ayagala mbu ebintu ng'okukola amakubo okuleeta amasanyalaze okuleeta amazzi bibe generated mu gundi mu special budget ze ziriza obulyazi ayagalamu sente. Mwami Museveni yazze okutongoza amasanyalaze akozesa vote number gundi okitegedde sebo
teyajje ntino nti budget nti ajeeyo sente ababaka bazitadde mu travel nti oba ababaka bazitadde mu kugenda kulya bikyepere n'olwekyo azijjeeyo aziteeke mu malwaliro nedda ssebo ye kyayagala kulaba nti kutwala obuyinza bwa parliament n'otuyinza otutono tetubadde tukyasigazzaamu kuba buli kimu yakiwamba ssebo kati ne bw'oba oyagala travel mu parliament mwami Museveni alina okukkiriza obadde okimanyi ekyo I'm not sure about anti nze nkikugambye nze owomu parliament nkugambye obuyinza bwonna buwambye bwonna abukutte bwati mu kifuba Mwami Museveni yakukkiriza ogende kakati gwe olumu bw'olaba bwe buzibu bwamwe buli olaba ku mbaka parliament ng'atambula olowooza atambula nze nali ku private gundi yange bizinesi zange nze olowooza ntandise okutambula kati nga lyemp ng'oli ku kakiiko ka parliament Mwami Museveni yabaako nedda nkugambye nti mwami Museveni obuyinza bwa parliament bwonna abututte yagamba mbunombo okufuluma ebweru w'eggwanga omubaka parliament okutambula kive ne mukuba mu ngalo mpaayo ensi erimu parliament nga tetambula oyagala ye kyayagala omuntu ave Nakaseke Kampala mubeere mu nzikiza abantu bakoze development yagade nagenda mu lukiiko lwa UN Rwanda Rwanda ezimbye ekisaawe ekisinga obunene kati mu Afrika ng'abantu babuuza Rwanda ejjawa ssente ono wawano nakano kaddaabiriza ke yeewoleddeko n'asingayo n'eggwanga kakyalemye buli kaseera mbusimanyi bwe bateekayo tayiro ne zaatika bw'empewo simanyi ne zijja ne zikuba emitayimbwa enkeera ne batandikiraawo kati muli awo gwakuba nti n'omusajja ono tayagala mutambule mufune visions empya ez'eggwanga lino. The last 4 years, according to the president, you have diverted 3.71 trillion. Kakati nemufirize eggwanga massive projects constructing, for example, Luguudo lwa Kampala Masaka, such similar projects in the last 4 years. Tuzifiiridwa lwa kudivertinga kwe mukola. Twazidivertinga ne zidagawa. Don't be fooled, an educated person. Twazidivertinga ne ziragawa. Let him go in details. Kubamwere baleme kubazanyira ko kubongo anti tukugamba sipika takuwa time mukama wa mulabe bubyamu amuyole mukama wa muyole goloza sipika solo ku obudde obuze ndi twazi diverting ne ziddawa era bakuga tikisoboka era abeera eri ku kasimu waye ekintu kyange kiisemu kasitobeera nga parliament yaffe erina okukola under the doctrine of separation of powers enokukola emirimu gyayo ng'eri independently n'olaba baminisita bonna bagende wa mukyala Museveni mama mukwano gw'omuyingo omumanyi kubona ova luweero onalebo muyingo owekitiibwa mama n'obuuza kati ono asobola okubaako nekyakola independently. That's a sign of respect. I don't think. No, tikyenkugamba kakati bwe mubeera n'ababaka baffe bagende wa Museveni taata kati bwe mubeera mu ggwanga nga muliramu mama mu politics mubeeramu mama ne taata nga boolabe Kenya bagambye Ruto deputy president we yamugambye nti yegwe gundi ebintu engeri gy'obiddukanyamu nga sikutegeera nange n'amugoba ku byelikopita okubitambuliramu nabwa siddamu nenkulabako ku kyerikopita kyonna ekya gavumenti nabwa yadde obingobyeko naye entambuza naye wano genda olabe vice president wamwe yani retired major. Genda omugambe nti genda olabeko mistake mukama we gyakoze tasobola giraba. But honorable president mu bbaluwa ye yerina onage these are mistakes zino nsobi zikwata kuki these are indiscipline in budgeting. Discipline in what? Sabotaging the national what? Priorities. Which national priorities zotulagako nga tukubuuza n'okubuuza esente batubanja nyingi nnyo nga Uganda zikoze eki? Era ezo ze question ezigenda okubuuzibwa ne bw'onooba odduse obanga olina ofudde b'obadde okola n'obagenda kubayita babakuŋŋaanye babateeke mu kihoolo mutubuulire mwewola ssente zo mubadde mukuba mu ngalo zaalagawa nga tetunazisasula bakwate property zammwe eziri wano n'eziri ebweru w'eggwanga. President ayogera ku mpisa embi eziri mu process y'okubudgetinga mwabaka ba parliament nga mubikola. In fact president yayongeddeko n'agamba and now suspicion of massive corruption. Massive corruption, what have you done about it?
you have iso, eso, meso, peso, piso, miso, niso. Ababega ku TV babayita batya? Tetubalina. Batiso. Television Intelligence Network. Tebaliya. Tebaliya. Waliwo Television Intelligence Security Officers be batiso. Buli wamu waliwo mbega. So what have you done? You cannot do anything because those are your comrades. Is this they are looting this country in open daylight nga buli omu atunula abasajja ne batwala sente mu makuti ya kati uli babbiranga mu billions kati bayingidde trillions. Report nezijja. What have you done? Nezino report zaffe ez'Auditor General ezijja. Kiki kyokozeeko? Bwe bakwatayo ababaka ba parliament babiri. Government erwanyisizza obubbi. Bakuteyo ndi yakuteyo meka. Nti olwo bamusanze n'akawumbi kamu. Nti what happens? Nti akati balinda beiro. Nge beire bamugamba ogira obeera kawo. Njagala ndabe nga mwami Museveni akozesa amaanyi ge nga fountain of honor asabe gye bayita Auditor General's report batunuulire wano nti zino sente zaali zakola kintu bwe ziti zaalagawa because tasobola kukikola kubanga bwakikola gavumenti enkeereegwa n'olwaleero ne batandika okukwata ababbi mu ggwanga gavumenti y'enaaleemu egwa ate onookwata ani olekaani kubanga n'abagoba ababbi nabo babbi kani thieves chase thieves. There comes a time ne batuula wali ne bagamba ye olwayi tufaaki. Is this a vote of no confidence? A parliament? It is a vote of no confidence to Uganda. No. Parliament is part of Uganda's institutions. Etalina mugongo. Ate etalina mugongo guli wanze ntambuza bigere. Jo walabye parliament ngeyiwawo omugongo nti stand yaffe yeeno era ssemateeka atukkiriza okukola kye twakola okuggyako actually honorable nga nammwe jjo mwalaze eggwanga nti byemukola temubitegera nga parliament yes bw'obanga kyokola okimanyi era ng'okitegeera ng'okyesiga nti kyetwakola kye kituufu nga parliament okuyisa embalirira nga bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga kiri mu ssemateeka teri muntu yenna asobola kujja n'atugamba nti mukyuse wanna wano ne tukyuka kati ffe tukkiriza ng'era Bible bw'egamba with all fallen short of God's glory we've all sinned tukkiriza ffenna as an institution of parliament tulina ebizibu byonna as a country tulina ebizibu naye tosobola kutwaisolatinga mu parliament yokka yeri obubbi mu state house teri babbi nedda wuliriza anti ekyo kino bakikweka misappropriation ng'akugamba mu sente zaffe mubadde muzijjayo misappropriation tya buli omu ali mu kweraliikirira then where does that leave hope y'abannayuganda ababasindika okukola emirimu gye mukola mu mateeka nga mugikoze ate enkya ne mutayimira ku bye mukoze kati ne munange ne Yesu yakyogerako ti ab'e Yerusalemu temunkaabira nze nammwe mwekaabire n'abaana bammwe. You are also not safe in this country. Naawe toli sure kukiddako. Kati mwe mugenda ne mulowooza palamenti bali bubi nnyo eggwanga lyonna liri sitaaka. Abasajja bawamba Uganda ne bagituuma nsolo yaabwe kye baagala kye bakola. Paka bwe bantu bwe banaayimirirawo ne bagamba ekimala kimala nga oli akayimba ka King Saha. Gwe ntera okuwulirizaako ekimala kimala. Ekimala kimala. Nze nkawulira ku King Saha. Paka bannansi bwe banaakeera ku makya ne bagamba ekimala kimala kubanga kakati tukola ekiffe. I expected a different conduct of MPs yesterday. Which conduct? The eyes have it. And I said, really? The eyes anti kati nkugambye nti ensi yonna eri mu buwambe. Bw'owulira omusajja ono ng'atera okwogera we captured. There is nothing which is uncaptured today in Uganda. Every institution is under capture. Parliament where you sit. Every institution in Uganda is under capture, not only parliament. Sir, you're not answering my question. No, I'm answering you. Is parliament where you sit under capture? Parliament is part of captured institutions in Uganda. Who captured it? Mr. Museveni captured everything. So you can't do anything in the we captured try, parliament. we try. No musiba abaako nekyakola naga munange yadde ndi musibe naye tekingana kwata kakumbi ne nnima kasooli wano. Obutu obutono nnyo bwe mumulaba mubulaba lwakuba ffe weetuli.
kubanga bana abasajja bweggwanga baliddukanyanga family business. Londo oyo muteeke wali, londo oyo muteeke oyo muteeke mukomera, ezo zijjeeyo, zino zituume bwekiti, kola bwoti. Kakati tuli mu kiseera ekisinga okunsanyusa. Ngenda ne nkwetegereza bweti oba n'olowooza nti nkwetegereza nti sikumanyi. Abantu nga mwe mulowooza nti we are safe. It is on a parliament which is not safe. We are all not safe kuba mwe mujaganya mugamba parliament egende mukomerere. We are part of you. Kasita eno program bagiyita Sekanyolya. Nze bwe nzikya abantu netegereza eno program bagiyita Sekanyolya. Ewaffe bagamba Sekanyolya gwe muwanvu. Tubuulire ebyekibuga. Naye bw'abanga ne Sekanyolya akugamba nti nange sikyalengera mu kibuga. Mwe basekanyolya kalenge mwe basekanyolya b'abantu ababalonda naye ate mwe ebintu mulinga ababira anti kugambye nti naffe kati Museveni atufudde nga nkwale kubanga bw'obeera Sekanyolya ng'ogezaako okugamba nti ekibuga kiri eno ng'ate ono ateekawo ebigambo bye nti kiri eno olw'okuba nti eyakapitalinga buli kimu yalina ssente yalina buli kimu abantu bonna abaavuwazza tebakyategeerekeka abantu be bagoba ku ttaka bateekawo obudongodongo ne bajja emisinde ne bakyakala abantu the same people abeevikitinga abantu bateekawo obudongo n'obumeremere obw'okulya the same people ne bajja nga bazina amazina. Kakati tuli mu kiseera kino wuliriza tuli mu kiseera bwe twetaaga okulowooza okutali kwa bulijjo okola ebikola ebitali bya bulijjo era kyova olaba nti ffe tulaba abantu abafaanana amakulu erina amakulu munnange because erina amakulu today you've said something new. The other day you told me muli mu parliament eri castrated. Yes. Mu bigambo byo nganti nze ndi mulimi nkozesa nnyo leero ongambye parliament eri captured. Awo ensinzo nti parliament eri captured. Parliament eri castrated. Ekyayina amakulu. Anti kakati nkugambye even a castrated cow naye bana amakulu gaayo. Osobola ogifunako ebigimusa. Neddiba gwani akugamba mbu ekisolo kiba castrated kiba tekirina makulu. Naye baba bakireducinzeko activities zaakyo zekirina okukola nti newakubadde tuli castrated as parliament still we can do something. At least namwe ne mubaako ne kyemulabako. Temulowooza nti ffe tuli bamalayika nti olaba enjolutamaguzi alina okukola ebintu ebyenjawulo ennyo mu nsi eri captured. Please newakubadde naawe tusimuzi mwe mulowooza nti mwe muli happy mwe muli outside. Museveni captured everything in Uganda. Would you therefore describe demands as a president which you actually selfish demands put in Mr. Museveni's selfish demands from parliament? Kubanga singa zibadde zigenda kuteerawo kkubo ku reducing amasanyalaze ku compensating abana abantu bagenda bakonera amayumba gaabwe abali mu wetlands oba ku compensating abantu bagobye ku nnyanja bonna be bakubayo amasasi nga bazze eno oba compensating abantu bebe victinga. Ate for the first time njagala kwebazaako Honorable Nabakooba mukwano gwo ako kankateekeko kagundi. Njagala kwebazaako Honorable Judith Nabakooba mukwano gwa Kungu. Nagamba minister w'ebyettaka. Minister w'ebyettaka ako omutya. No, she's my friend. Waliwo we namulabye nze ndi shadow we. Waliwo we namulabye ng'akola a lot of argument with the armed people nga bagula binzeland. Oli yataddewo yamagye ku ttaka n'alizingako bwe nti ne musaasidde nnyo kubanga working under this government olina okusooka okwejjako kibayita eky'obuntu bulamu okusobola okwekisekyutinga emirimu gyo. Naye ekyo byonna nga weebiri temusanyuka nnyo ti parliament bagiwambe bawambye mmwe. We are your representatives. We are your candle. Olaba ffe amasanyaze gamwe nga batuzikizza omusajja omu n'akapitalinga eggwanga buli kyabugagga kyonna bakitutte kyabwe. The other day nalaba minisita waffe Honorable Nankabirwa ng'azze mu parliament nga bamubuuza ebya golodi. Mwe mumanyi family ezisima golodi wano mu Uganda n'obugagga bwe zirina
bwe bajjayo ssente ne babasuulira obukunkumuka bambi olw'okuba nammwe baba disablinze financially n'obwongo babubatutteko buli kimu kyonna mutangatanga you are internally displaced the same people have looted your country bakola obubagabaga mwe musookayo ne babateerako ebiyimba bambi ne mubazinira nga babambaza bitisaati bya kyenvu simanyi biriko PLU ebirambira bako PLU simanyi ebirambira bako bonna bagaggawale NRM naye nga gwe bagamba bonna bagaggawale n'ewakatalinawo yadde kaliga kasobola kugula n'alunda n'olwekyo ssebo mututunuuliranga parliament era museka parliament omusajja agiwambye mube bawambye kuba nze ng'omubaka wa parliament nsigala nkugamba obuvunaanyizibwa bwe wampa bwewanonga mu parliament ku appropriatinga kati ate bwe nkola omulimu gwange ng'omusajja ali eri mu state house asalawo agamba nsazeewo zino sente zirina kugenda simanyi ono omukyala gwe bawa sente buli kaseera ow'ebikajjo zigende wamina simanyi ziteekewo nagana amafakitole ge tutategeera banyini baago ne bagawa sente naye nga munansi alina bizinesi bamutaddeko omusolo abantu bali wali mu kikubo everyday bizinesi zigwa everyday babatisa omusolo nga bwe tugamba omusajja nti wakitokendeeza ku musolo wabula n'ogazi ebivaamu omusolo bannansi basobole okusurvivinga ogenda okwekanga nga bannamawulire abalinga kungu baliyo bagamba tuli basanyufu nnyo eno palamenti bagimazeemu amaanyi bwe bammalamu amaanyi will you survive tonsibaako byesogedde njagala funa ku simu nga kubanga kakati ng'ogenda mu simu producer ajja tutera ku namba oyogereko n'omubaka but nga tonnaba honorable let me finish my question. I said, would you therefore describe demands of President Museveni eri parliament nga okuyingirira emirimu gyammwe? Ate mwana wattu ozanyira mu ansa ono yayitawo n'okuyingirira emirimu kati ayagala nakutusalirawo kye tunaalya mu parliament nti leero ababaka mubawe kawunga olira sebo kati bwobeerawo sebo mukama yadde anfune ku bantu odduka emisinde nga kutte mu kiwunga njakuwakadde kafunon alo sebo kusanyuka kwoli amannya go sebo ne gyosinzidde? Amannya gange nze Kaweesa Abdallah. Yes, mwami Abdallah, osinziddewa? Nsinzidde Lugazi eno. Yes, sebo. Mwami Kungu gamboja. Ndi bulungi ekitiibwa nsanyusa okuwulizaako. Nange nsanyusa okusinkana. Kaakati omukulu Lutamaguzi akola kyamaanyi okujjukiza eggwanga lino gye buva ne gye bugenda. Kuba waliwo ebintu by'olaba n'ogamba oba ebyo tebiri Uganda naye ng'ogenda okutunatuna mu Uganda. Abasomye abatasomye byonna tebikyayamba. Kati weba palamenti erimu abantu abagezi bwe batyo nga ddiiru ziyitawo bwezito kati olowooza olwo mu bitundu ebirala ewatali kamera kiba kitya. Abale Joseph Abdallah ali saidize bwikwe mu Lugazi. Kafuneyo mulala tetuba nnyo ku ssimu tusobole okufuna abantu abawerako. Ugandans are cursed, they can't keep up like Kenyans are hypocrites, cowards, arrogant and selfish. Hello? Sebo? Hello? Sebo oli ku TV y'omuntu wa bulijjo? Yongera ku ddoboozi Sebo. Okay, mukulu mufiiriddwa. Ddoboozi liri wansi. Nalo mukulu Sabiti ekakumiro. Kafuna omulala? Tulaba. Hello? Okay. Onagambye, how can the whole institution like Parliament be captured by one person with almost 60 opposition MPs, Honorable Limbye? Owaye mwana wattu obadde ki? Sebo? Mwasere Sebo. Tuli bulungi ogamba otya mugana? Ndi Sebo. Yogerako n'omubaka. Omubaka mulamusizzaako yeebale okuteesa ebintu ebizimba eggwanga. Naye obuzibu bwe tulina wano mu Uganda, Mwami Museveni ababaka be bonna yabeefunza. Singa ababaka bonna balinga Lutamaguzi, Uganda yalibadde nsi nnungi nnyo. Naye obuzibu bwe tulina, ababaka ba NRM mwe basinga obungi mu paliamenti, Mwami Museveni kyayagala kyebayisaawo. Kati ababaka nga Lutamaguzi n'abantu omukulu kyayagala kyebayisaawo. Ndabira ddala amala kiseera. Abale nnyo ndugu.
Semambo bano bensoma bali ku Facebook live, tuli ku Facebook live ku page ya Sanyuka TV. Ogenda ku Facebook. Nalagambye Sentawe Julius Sewante actually. I'm tuned in from Saudi Arabia, Uganda, over President Museveni bwana agenda nga bavunika obubbi ngate sente za mabanja. Okay. Semambo Chimera gambye, okay, webale nyo Semambo message njirabye. Mugisha Tom, webale nyo okubera ngokubera. Hello. Sebo gwasembyeyo. Okay, kulu tumufiridwa. Funayo muyeka tuve kumpeo. One day, Honorable Tamaguzi at... Okay. Hello? Hello? Sebo? Omukulu kungu. Wanji munani? Webale kuweereza. Ani ono Sebo? Bampita Waswa Tony. Tono osinziddewa? Nsinzidde n'omundeeba naye nga ndi mutuuze weyo Nakaseke Tamaguzi gy'atukwata. Okay. Kakati ku nsonga yange nganzi. Wanje? Kale, Tone, tugenda kwerekereza oleseko TV, okuba TV wulira mu simu, towuliriza mu TV. Kafuna sembayo. Onagambye, Lutamaguzi is a real true leader. Thanks for always being open. Nagamba, tuli mu kugoberera webale. Please keep the conversation abali ku social media. Kafuna sembayo tumalirize. Hello? Hello? Sebo banyabo. All right. Tuwumbe. Kati mbadde njagala kugamba nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna Bannayuganda okukolerera ensi yaffe Uganda. This country, Uganda, has never been a property of individuals. N'ekirala kye tutegeka Mwami Museveni immediately nga yakagenda ye ne banne bonna obugagga bonna bwe balina bugenda kwatibwa butundibwe tusasula amabanja ga Uganda. Bwe minister netegereza you are only happy temporary. Ekyo tukibagamba obugagga bwe munyaguludde kubanga reports bweziri bonna bugenda kunoonyezebwa oba bweru wa ggwanga oba wa ensi wakiri enasalibwa kukolegana n'ensi enabekwato ekuuma obugagga bwammwe obubbi bwe bunaatundibwa obugagga bwonna bwe mukutte tusobole okusasula amabanja agatubanja sitiisatiisibwa mwe mweyagale banansi bakaabe kubanga ekisinga okunuma kwe kuhavinga internally displaced people. Abantu ne babeera mu nsi yaabwe naye nga babundabunda because some people are too rich, they have too much money, n'olwekyo balina okukozesa ssente ezo basengule ebyalo babbe. The same people ne muyisa budgeting as a specific individuals. N'obasanga kati bwano bakebeera ku bantu abaavuyavu abamu gy'osanga akawumbi kamu naye amaka gali eyo kungunga ebikutiya bya ssente bijjudde buli lwa Sande baggalawo gate ne bafulumya ssente wabweru osobola omusano okuziyitamu zireme kuvunda. It is in Uganda. A smaller group of people ne capturing ensi abalala bonna the majority bonna bali eri bakaba basuulira ko buhanda busoba kyamuka. Yes, we are representatives naye bameka abategeera solution gye nkugambye nti nze ng'olaba omubaka parliament ozijjako obuyinza bwa appropriation n'oyagala buli kimu kikolebwa mu State House ne muyisa ssente zitayamba bannansi ne muleeta wano be tuyita ba bogus investors non-existing investors naye nga mubatuma ba investor mbono muwe ssente olw'okuba nti n'abali mu parliament bonna bali vulnerable bulwagira tujja kujjako kaadi tujja kugoba ku kifo kyaffe kati sipiika asobola okulemesa Museveni byayagala tujja kujjako ekifo kyaffe ziyise zino kakati ye lwaki mututawaanya ne parliament okubayisiza okukola omulimu gwa appropriation. Mugutwale kati mu State House, let's open, make it open. Kati State House yebe esalira weggwanga kubanga uliriza kyenkugamba waki nsiriwaza munansi
ne mugamba nti bino byendi mandated okukola naye ngina kicho sense what I do is totally opposite of what I'm supposed to do legally. Obuyinza bwagenda. Obuyinza bwonna babuwambye buli kimu twalwana mukube mutwale mukomera muwambe mutekeko ebisango tuli bakitalo nnyo kasita abasajja bano mwakkiriza ne bawamba ensi yammwe ne mutandika okufuuka basubjekisi baabwe nga buli kye baagala kye babakola. Are you vulnerable? Nange nsuffocatinga nange kakati I am politically suffocating, economically suffocating, socially suffocating. Nobeera mu nsinga banansi bonna bakaaba abasijja babataddeko emisolo buli ke balaba balowooleza mu kukabba. Ate ne bannansi n'obeewuunya kuba tebakyategeera n'osanga munnansi akutte engala byagenda kuba babategekerewo obukolokolo obuliko emiwumbo babawa obusoda n'olwo busajja ekkulu lirina ebirevu teririna ddagala mu ddwaliro amakubo gaafa naye nga liriwa lirikuba mu ngalo balyambaza kitisaati kya kyembwa ekiraga obuwambe. N'olwekyo ssebo mu ddakiika nga tewera mu seconds 10 ffe mu palamenti tetuli bayeezu mwe bantu mwe mu palamenti tetuli bayeezu okutusuubira nti tugenda kukola ebyamagero nga mwe muganya okukola ebyamagero. Tuli abantu 5 mu abantu miliyoni kyenkana 45 muganya okubaako kye mukolawo ne muddawo mu kwekubagiza. Njagala kumaliriza programu yonna ko olwaleero.